Essaawa yonna owa prison ayinza okufuuka omuzira waffe. Indicator zonna zindaga ndi abantu katemba bamukoowadda simanyi owaluulu ovulo bw'obossa omuntu ng'obujulizi we buli lwaki baba tebakutta owa prison ono essuubi lyange lyonna teriri mulamuzi liri mu wa prison ono kati bulijjo abaagala luulu ovulo ndowooza kati mugirozezzaako omutemu aleebyaleebya byeyattira abaana balooya alina bakugu nnyo bakusoya ekibuuzo n'okakasa nti toli mujulizi bintu walaba birabu akutte bw'ati be yattira abaana ne bababuuza nti kituufu waliwo anti ebintu nange nabisanga ku social media nayitawo buyisi ne kituufu omwana we bamuta omukazi bamubuuzizza ebibuuzo n'azirikira mu kooti ng'omutemu ali wali ali ku mineral water kye bayita luulu ovulo kooti kazannyo ka bwongo era ffe abaagala ebyamangu emirambo tuba twagisimbako eddagala nga gyekolera ku nsonga zaagyo n'otumalira obudde omuntu eyatemula abantu ali awo ne mineral water asazeeko alatta abasawo b'ekinnansi bapasita bafera abantu temwogera ne Katonda ono akyakozesa ki omukka gwasse ogwa Katonda nga yatemula abantu ne muŋŋamba nti essaawa eno emmandu ziremye okulinnya akasajja ako nga kali mu kooti keekwatire ku trigger keekuba essasi olaba ngamba General Muhoozi pulezidenti wa Uganda addako mulimu ebintu ebitalina na kutwonoonera ssente kubanga ekituufu omuntu asobola okuba nga yatta omuntu naye nga tewali bujulizi na mujulizi wasimba nti yamulaba nga akola ekikolwa bonna be baleese mu balabi bwe batamwattamu ate nze baŋŋambira ku social media nalaba bamukutte bamubuuza omusajja wamulaba nga atemula omwana nti nedda ekyo kye bayita luulu ovulo abagala okugenda ebweru peni n'olupapula kube kumpi Saudi Arabia yatuwadde omukisa twetaaga abalenzi 15 mugenda kukola nga bakiriina malwaliro mizikiti na masomero ga government omusala emiliyoni 1.4 bakulisa bakusuza bakujjanjaba ka vacation buli mwaka temukeerabira noonyaako kunoti 7 oba noti 7 ewango oteeka mwaka senteko nga visa ekuli mu ngalo kakati olaba kitubonyabonya twakuba abantu bonna abali badde batusobola okutulapulitingira amateeka kati buli teeka libagala eriyita daffe tetulimanyi kubanga twalegana tulonda ebisassalala tebimanyi kusoma na constitution tebimanyi na kusoma mu parliament kati amateeka gago gatandise kumenya mayumba gaffe nze bamenya akayumba ka mukwano gwange nenyiiga kati kino ekisanja nkiddamu ku ledio ekisanja kigenda okusinga okubanga Rwanda bagenda kutufuga bufuzi nga Rwanda because tetulinayo balwana toyinayo omuntu ayinza kuinterpretingira constitution toyinayo omuntu ayinza kuchallenging kuteeka mu kooti mukatula mugulu bamenya batya amayumba g'abantu ne wabula MP akola petition egenda mu kooti bamenya batya amayumba g'abantu ne wabula MP ajja ku radio okusomesa abantu teeka kye litegeeza bamenya batya amayumba g'abantu ne wabula MP ajja okugamba nti kino kikyamu kye mukoze kasamu kyo kimanyi kayanangako kati Uganda egenda kulaba obusiru bwayo kyagireesa obusiru mukatula mugulu ndi bana Uganda beefuna bagenda kukaaba twalanda abatembeyi bakaabi twaleta bamayumba bakaabi mukatunda bagenda kukaaba amaziga amatuufu bulijjo mbadde mukabya kajanja tukuta abantu bonna abategereka tubakubye tutwadde ku social media politics kino kutereza pala tewali bigenda kuterera parliament temuli babaka ndoza kutuusa temuli kakati mbulirani agenda okuywanirira ana amanyi Open Code Act anasobola okuchallenginga government no mu International Criminal Court bagiwabira ana mubaka kigoyina ngasobola kuyimira mu court na challenginga President Museveni ku international level tugenda kubona kakati banayuga kakati no nkiddamu gwe mwana gwenze njogera nga ze ndi munna Uganda tewali abaliyo se babaka abaliyo kisoka baavu nnyo tebasoma bamanyika bampane wa likes na comment bana Uganda ekizibu kye bagenda okulaba ku kisanja gwe mwana gwe ine myaka emeka njega tukole betting kino ekisanja ky'emyaka 5 buli muntu agenda okulaba ku nnako entuufu mubadde mugambo gamba nti muli banako mbadde nga mugamba nti mubonaabona kati muga kulaba kye bayita ennaku yatandise kati okumanya President Museveni abalaza akabonero atandikiddewo batulugunya nga tanalayira ovanko omuntu atanalayira nga talina kyatya netali mu kutulugunya bantu naye gwe manyi bayita okumenyera omuntu ekintu kye gwe mwana gwe okukibayita okumenyera omuntu kye okimanyi omuntu kye kimanyi abantu bawa PDM ate bogamba nti nali mukutulugunya kati gwe kankuyigirize obusiru bw'Abannayuganda mpulirize obusiru bw'Abannayuganda bugenda okubabonyabonya emyaka emirala 4 oli mukuvuma bantu akati kankuli President Museveni yafunye soft landing mutabanyi wagenda fuga nga bwayagala ani agenda omuwakanya Bannayuganda benyiri bayambye President Museveni okutufuga emyaka emirala 4 tudda mu kwevuma kuwemula tetwagala nsi yaffe tubera mu kwasamira ku social media bayina semu kalakita bagana okukula olaba nange banyina dayo nensoma n'ekyusa obwongo ne
semukala kitako kuleta propaganda kuwayiriza kukonjera kati bawemule nga buyumba bwe babutwala bawemule nga bagenda kumenya business zaabwe kubanga tosobola kuba na gwanga nga temulina muntu goyinza kuyimirira na Ruto kuba negotiatingira East African Peace Agreement. Kenya buli mbaka wa Kenya ali soba. Kenya balonda babu mwana waffe wantulonda bajja yogera nnyo ku radio. Ani asinga okufuma mu 7 ani asinga okuwana Kyagulanyi yawangula so teri ani alina police egenda okuyamba omwana ono asomye nga talina mulimu ani alina police egenda okuyamba amalwaliro health center fyo gateeka mugundi ani agenda tuleetera amasomero ga standard yensi yona sibye tulonda oyogera bulungi ku radio oyina likes ne comment genda mu parliament ekitegeza nabo wosimba wo wangula because bagala bawugana golano bakasajja nga oyina police zigenda okubajja mu munaku tebakuwa President Museveni yayino nensi n'ateekawo politics kati deep politics yabonyabonya Uganda twagana okutegeka kati mawu ekimutadde waggulu nti region ye eringa ye Kenya bategeera abalango bategeera nnyo okusinga ffe Abaganda n'abasoga tuwogana buwogganyi omusogo ba n'omuntu nkwe example ya muntu ki oba ne Kadaga ate n'omukuba basoga bali amukadaga olukwe walingawo omusajja bamuyita yagudde n'okuba bamuyitangani omusoga bamuyitangani omusajja eyali mukwano gwa Kadaga ennyo ye yakuba Kadaga namulyanga mu olukwe yatwala ebyame bwa president byamachi bamuyitangani omusajja kasajja kakibalya obaye kibalya oyo Kadaga yagala nnyo kibalya n'omutima gwe byamachi byatwala kibalya namwewuunya nnyo okulaba nga atali kusaidi ya Kadaga owinyi ddolo Leti Jacob Oulanya Nobert Mao tebasobola kwelyamu nkwe wana e Buganda osanga mpuuga nga era musego n'olukwe kwegamba waliwo lijo ne Katonda ziyakolomera ngeriwa ngeriwa Buganda batukolomera tetumanyi kuma product zaffe tugala na kinyumu ani atasaka ndodi anazi nyobo zinya abazina obulungi chovola nze nejjuso okuba nti ndi Kiganda zisinga nali mulango singa ndi na bulungi tali kino manga kuba Muganda ate nga njagala Buganda njagala nnyo kabaka wange naye tuganya okutegera enkwe ziringa enkwe obunafuusi bamumenyesa amayumba gaffe mukatamgunagazi nentulamu nga tuwali kwa parliament ayinza kutulwanira ku kino kiriwo kati baleeta amateeka amala nkuba bagenda kweyongeza emyaka nzikambere bemupi bagenda kweyongeza emyaka 2 parliament yegenda okulonda nga president bagenda kuleta urban new acts nga nokutambula tokkirizibwa kutambula kusuka sawa 8 kugula bbaala yayo teri mubaka n'omuyaze ku radio kubigamba banaku nete nabo benyine olumu kati n'abatabyo ate bamanyi kubinterpreting nga bajjo kugamwe mwalonda ababbi b'obusimu ng'olwokuba musimanyi bali ku saidi yammwe bannayuganda balonda ku saidi yaffe tebalonda busobozi kakati ekikolime ekituliko ne banasiga ne bagenze kumenya mayumba whom to blame si musiru bwaffe olowooza bali balina product balina mawu balina owinyi ddolo balina Leti Oulanya balina bano bookale olyemu ayimira ku parliament n'ayogera oluzungu kubanga ekisiza okulesa ebiteeka bino ffe kubanga tetulinayo batukiikira nga batwagala ekisooka tulonda abantu abanaku bamasiikiini nga naye alina kusooka kuzimba amalalo ge bwabwe nga bajjo abaye akazimba amalo maama n'alwala amambuluga ate alina ogendako musabo okuwonya ettalo lya nnyina ate alina ogendayo mu parliament bw'ava mu parliament nga alina okusooka okugula emmotoka okuva mu nnaku embi ne Uganda twandironze nga bantu banaku omuntu omunogaga tosobola kumugula n'omugaga mpisewo etteeka ly'okumenya amayumba omugaga agamba sijja kwata ku ssente z'opresident kangende nkolerera abantu bange that's why mu America ba Trump bagaga bajja kuweereza so si kugaggawala wano politics wa Uganda bajja kugaggawala si kuweereza vice versa bino byonna byenkugamba bwe mutabikyuseemu mugenda kukaaba n'amazika kati obuzukulu bwe bukaaba kabaka Florida tukaaba kati obwana bwe tuzadde bugenda kukaaba n'obuzukulu bukaabe kati tukolera abazukulu foundation nga tukyusiza embeera zaffe omunaku owa wakyakalulu omunaku sipiika amonga agenda muwa milioni 10 amuwa akalulu omunaku bagenda muwa milioni 10 akulyamu olukobale teteke libbe ettaka masiikini baba toyina kulonda masiikini gireke Katonda yagitonda bwati londa omubaka nga tagenda kugaggawalirako ne wano okimanyi bannayuganda bebagaggawaza bagakata balonde bagende balyeko baani abakuba amongo vice president Jessica Alupo Muteso speaker wa parliament Anita Amongi Muteso kati vice president alina okuwagira mawu lwaki yekabera empologoma y'etteeso tamanyi bayita opportunity cost foregone cost so wabisomako obimanyi kyeki explain opportunity cost binyonyole gwanga wobirese kati yamanyi nti Amongi bwafuka speaker nga nange ndi vice president mawa ajja kujja Amongi adde kuba kya vice president enkambi ya sitaani bwe ngambanga nti ekuta omuliro eba ekuta omuliro president Museveni ate ekyazanya akimanyi
ataddewo Mau kubanga njagala okkiriza ogaana ne President Museveni ye sponsor wa Mau yagenda omuwa sente zitambula mu babaka yagenda omuwa sente zitambula eggwanga lyonna alaga Amongi nti amude father amude alpha and omega President Museveni kyakola osanga ajja kuddiza Amongi obwa speaker bayize sogera byesemanyi osanga agenda kwata obwa speaker abuddiza Amongi naye asooka mulaga nti nze nakuwa entebe eyo olina okuyisa bino ebiteeko ebinkabiza amaziga mu studio amaanyi go tegali mu balonzi amude president amude electorate nze nambemu kana akazanya kona President Museveni kazanya kubala gati ze program mu Kisaka yali mu bakondaganya kati Amongi asula tamanyo oba yaddako ne Mau asula tamanyo oba yaddako yabakondaganya kakati yako saba Jessica Alupo Jessica yomu kubalwana Amongi zinagamba obwango ogobera baju chairman of Bwino mu Uganda kati Jessica Alupo mukuba Amongi tamanyi tayiye kubiramu nti Alupo no malo okuba Amongi ne bamujja ku kya speaker tego togenda kuba vice president bagamba basudo yagamba Segwanga nyamba nvumule mpagama enkoko yagana okuyamba na nyinimu ne bagamba ati bulijjo nyinimu mbonya empagama kabaka gumba ne katuga na nyinimu naafa yes Segwanga nagana okuyamba bosi we bosi we enkoko byafa bali anko bajja kuli Alupo kuba Alupo naye akimanyi kyazanya aloza mbali mu kunyigiriza Amongi agende nene kirayo kiyigamu kimu na Uganda never trust this regime Gumana goli mwana mtoto kwatanga obulamu bobona n'obuteka mweni ale nkuwa intanda ku radio future okufanga enjala bakumenyeranga amayumba twagira ngeni ale lwacha abantu bakyayisa government siku bakyayisa government mbabulya mazima ene mu does not pay omulimu gweni ale mesoka ne kufula hooligan ekyo kubeni ale mutesiima ekyo kusaleni ale muyesinga abantu b'emitima emibi ekyo kuneni ale mutejjukira eni ale muyejjudde amalogo ejjudde enkwe Amongi akuba Alupo akuba Mau kati kibina kye kiri disorganized bwe kityo ze kisingo kunuma mu Uganda nti gwe nokwata future ino giteka mwini ali mofobo nabona ojja kwambala obusate bwajero bwasiwuka n'abalyo be bambala abatono eni ali mu kibina kya organized few katugona akayindo kakawanva akalegu katosola kuwa kifo kyo namwe eni ali ne bakuwa ekifo bakugulimba nimba emyaka 2 nodde emabega tos era nisasiranya abantu abagezi nga Mau nota future ino giteka mwini ali ne achali wa DP ali kati Mau abadenga akola mission ya president abadenga kankubira mulimu gwa Robert Mau ku radio kuno kwa please yabadenga training era bana bya office government bekozesa tabanga ko wa DP wa opposition omutufu Mau mukwano gwa President Museveni okusinga Anita Amongi ne gwino kwa mukuwe nti DP has been a training ground tomanyi buli muntu ava mu DP mugezi kati Mau yabadde yamba government ya Mwami Museveni okujuwa products ezimukolera ministries eze gotabona bona basiranda nga bagenda abantu bona abagezi bagenda mweni alimu kakitegeza Mau tabanga ko wa DP government ya Mwami Museveni esula okukozesa nemusula okukola nayo mu nkukutu kyekimuyambye okufuga Uganda n'okumala emyaka emirala 4 nti ate gotawunyo kubanga opposition bayisize ebiteeka byonna nga tebogera ku banaku bwa kusula mtu oli arali nga bajunga batandika okutulugunya ontegedde kati President Museveni n'ojja n'omuvuma ku radio ng'agenda kuyisa etteeka alitafaayo ne bojja n'omukola ekintu kyonna ng'agenda kuyisawo kyayagala takola ki kati Mau abadde abazanyira jjajja omupiira ebbanga yonna kakati kino sigamye nti agenda mu obwa sipiika naye kino ate Mau okujja kimuyambye okuteminga Amongi tine bw'anaayitamu mulese n'ey'empaka ajja mugamba nze kitaawo nze nakuyamba n'enkuwa obwa sipiika sawa ina sobola okujjako sawa ina mze nsalawo President Museveni wategulumiriza tabaawo enyagalo tegeremu era muntu yenanga wasoma President Museveni omulekera amanyige bajjo manyi sensi ani alonda speaker of parliament babaka ba parliament libo nabona President Museveni aba influencinga kaneno government yene ale mogira engeri je kulitamu engeri je kutwala mgoto webuzamu ndiye alemu enkola ya kufuga bisanja bibiri akadaga yafuga ebisanja bimeka ningo toli informed yali bibiri buli just deputy yakireke ebisanja bibiri necha speaker yakireke ebisanja bimeka kati ona Amongi olwokuba za amaanyi olwokuba Amongi ali North Street kati bawa president intelligence tyo mukazi anyinza okukwata mu ntebe yo bobanga yagala okukyayisa omuntu yenne wa Museveni omukubanga kemiko ya ntebe president tasobola kunyigira nti wamubye billion tasobola kunyigira nti wabye eddagala ly'abanaku tasobola kunyigira nti walidde enguzi ekintu ekinyiza president kumugamba nti bagenda kutwalako entebe waliwo yegeza mu ntebe yo kati atambuza propaganda oyo mugambye ani natawulira bireke tuddangamu kunkyaza toli professor ani atambuza ebyo abawuliza bamuwulidde
kakati mweyagala okujjuza President Museveni obusungu era ng'omuntu ayagala President Museveni akunyigira obulamu bwo bwonna bamugamba ono bw'ayita ku kino ekisanja ajja kutwala entebe yo takusonyiwa President asonyiwa okumanya President asonyiwa Sam Kuteso kyamuwulira nga avuga ekibonyabonya Sam Kuteso okimanyi kumuwangula mu kalulu kali 18 yatalekwa obusungu okumala emyaka 5 tasobola musonyiwa Kuteso akaddiya atya nze abantu balina omukisa bagobera Professor Bajjaba abatono ziragamba mu birala bino nsinga tonsinga politics kati amonge kikyalina okukola ekisooka alina okusirika